How are you? Mugamba mtya. Listed in you. Emitima gibali wamu oba? Wamu. Wamu. Naye nga mwebaseko. Okwebaka kukyali kutono nnyo tubadde tugamba nti katusooke tukole kino tuneebaka. Olwokutaano luggwe tumanye nti ebirala bikoze eki byebiddako naye nga kyenyinza okukakasa bannaye abantu baffe ndowooza ebintu bali mu kubiteekayo era bugenda okuziba olunaku lwaliro bino bigenda kuba olwedde byo biri. Bigenda kusiiba nga bitunuulidde bantu nga birinze mmwe bantu. Okitegedde tusooke tulabe oba kigenda kubeera kitya. Naye tewaliwo bino ebintu. Naye ebintu ebyo ate ono yatera okusinga ono yatera okusinga okwambala bufiiti. Yatera naye twamutestinze dda. Twatestinze ekintu kyonna ekintu kiri ku mulamwa engoye twazambadde naye n'abantu bannaye kyemanyi baagula dde engoye zaabwe. Baagula dde engoye zaabwe banemugulira eddala ne tiketi muzigule abatazisobodde zigula mujje wano ku Freedom City. Bajja zisanga wano. Yamaani. Nannyini bufiiti Luno zirwali sheno ya dalalali alali Luno zirwali mujje wano ku Friday alali Tukena bila ne bana balenzi ba B2C of course ngabli join bagamba ku Rwokutaano fena mugenda tusanga waneno atunonyeza ku station kubukadde TV mukwana tojja tusanga yo tetuliyo beautiful Caroline tumulina njabera wona abo ku stage kijujulu bichimbuno Munachi. Tukena bera nabo of course bagenda tubira obuyimba okuva eri wasembera ddala. Ayimba wakangamba era request netuukayo. Nayenga. Bwe kati. Mugasaka mwesigevu. Wanga wali eri. Ayandabira ku Babilash muganda wange oba enviri wazijjawa. Byonna tugenda bibalaga. Tubakolereyo ka reel. Wali eri nga ekintu kiri bwe kiti. Emirango gigulawo saa 6. Essaawa 12 zennyini. Nga kitandika. Shegenda beetandise. So ekikukeeza kyafuna ntebe n'otula mu kifo nga naawe okyeyagaliramu. So keera olina okusimba layini oba sofuna tiketi kati gifune olina osimba layini ya tiketi ate osimene layini ekola ki eyingira. Naye nga kyenyinza okukakasa nti waliwo documentary ya B2C ey'obulamu bwaffe nga ebuzze nga butambula paka leero. Tuve mu wansesera tuyingire mu zisonga bigenda kuzimba buzimbi so bunnaye buli atulaba tosubwa story eno. Story enyumira ddala ogenda kumanya Julie ogenda kumanya Bobilash ogenda kumanya Mr. Woba toyagala kusubwa gwe jangu wano ssaawa 6 zennyini. Ekibuuzo kiri kimu ba offspring munaabaleta ku stage oba mukyali ba virgin? Yeah. Tatandika bintu ebyo tebibaddemu. Anyway, come and we enjoy abatano baffe ab'emikwano abalabi ba Bukedde TV abalabi ba TV abasomi ba mawulire gabukedde mpozi ne New Vision. We're going to be with the B2C ku lunaku olwokutaano omutwalo ogu okuyingira gwakyayagala tebo simanyi oba onaagifuna naye tugezeeko latest encha Come. Baby, yasembayo. I wanna feel your body, tattoo your name on my face. You're so tempting. But when Kula was a complete smile on my face, the Katubaku Bavemures, Bobby, take it away. Yasembayo. Gweweka hanze judemu mutwe gweweka hanze judemu mutwe na magomba say let me give you all my heart, let me give you all my money, let me give you all my soul baby. Nemu mukwano gusana ku final
kuwa kazanyo ka final. Tukomao nabagambye ngenda funa omwana w'omukazi ansule mlaavu mujjala. But anyway, tujja kubeera see you on Friday, and of course gala kubukedde TV tucha kukwasaganyiza danza nsigadde wano mujja kunsangawo. Okyagera. We love you. Thank you God, it's a new